awamu n'ekyo ng'ataava mu Uganda ate gwe Munnayuganda obeera n'enkizo nnene nnyo mu kujaganya ne mu kwozaayoza obuwanguzi Munnayuganda muno bwe yatuuseeko obwo. Bannayuganda nga bakyajaguliza obuwanguzi bwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okubeera nti yalina awaadi ey'okulwanirira emirembe mu nsi yonna yonna n'abava mu mawanga aga Afrika beegasse ku Bannayuganda okumuyozaayoza. Bagamba nti kino kye yakoze yakikoledde Uganda wabula yakikoledde Afirika yonna okulaba omwana w'omuddugavu ng'avuddeyo n'abeera ng'ali ku mutendera gw'ensi yonna yonna mu kulwanirira eddembe ly'obuntu kikolwa kya ssanyu nnyo ekisaana okujaguliza. Bangi babadde beebuuza nti lwaki Robert Kyagulanyi Ssentamu Bannayuganda abamu tebaasanyusa olw'ekikolwa kye yakoze okuwangula awaadi eyo ku mutendera gw'ensi yonna. Abamu nno kasajja ke kabatawaanya ku mitima ke bamuyinako babiteekamu effitina y'ebyobufuzi naye ate abategeerawo amaanyi ga awaadi eno bagenda mu maaso n'okulaba nti bamuyozaayoza. Era Bannayuganda nga bulijjo bategese olunaku olwakomawo bagende ku kisaawe bamwanirize ng'omuzira. Bagamba nti bagenda muno ku kisaawe Entebbe bamuleetere mu bitiibwa ebijjuvu eby'omuzira w'eggwanga Uganda kubanga byakoledde eggwanga Uganda butuufu asaana okuweebwa omudaali gw'obuzira. Tutambudde ne Haji Ssettuba omusomi w'edduwa yagikutuusaako nno. Haji Ssettuba musange ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko Haji Ssettuba omubuulire ensonga z'oyitamu ezikusoomooza agenda kukusomera ku dduwa ze buli ekibadde kyekutte ojja kulabirawo nga kisumulukuse. Abakuza mwenna mbalamusizzaako nnyo. Okusooka kwa byonna njagala okwozaayoza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu olw'okututuusa ku kkula ng'eggwanga lyaffe erya Uganda, si Uganda yokka ne Afrika yonna okutwaliza awamu, n'abeera nga yatuwangulidde engule y'omulwanirizi w'eddembe mu nsi yonna. Era nja kusaba buli Munnayuganda yenna ng'oggyeko endowooza yo y'ebyobufuzi, ng'oggyeko tribe y'omwova, ng'oggyeko region kijovaamu, wabula ng'okakasa nti oli Munnayuganda ayagala emirembe era ayagaliza ensi yo okubeeramu emirembe. Ne bukeera enkya ne wabawo Munnayuganda munno awangudde engule y'okubeera omulwanirizi w'emirembe mu nsi yonna. N'otabeera mu abo bamuyozaayoza, n'otabeera mu abo bamwebaza. Muganda wange oba oliko ekikyamu oba okitegeera, kuba engule eno gy'awangudde teyagiwangulidde eggwanga lye, yagiwangulidde kontinenti namba eya Afrika. Kati bwekiba nti yawangulidde kontinenti namba eya Afrika awamu n'ekyo ng'ataava mu Uganda ate gwe Munnayuganda obeera n'enkizo nnene nnyo mu kujaganya ne mu kwozaayoza obuwanguzi Munnayuganda muno bwe yatuuseeko obwo. Era nwenja okusabira abafuga eggwanga lya Uganda musiiba mu kiyimba buli nnaku enkya n'eggulu nti mwalwana kuleeta mirembe mu ggwanga. Oba okitegeera? Era ne bajjajja baffe ne bakitaffe baafa lw'ekyo nga mubagamba muli mu kulwana okulaba nti muleeta emirembe mu Uganda. Emikolo gyammwe gisinga obungi mubeerako mwogera nnyo ekigambo ekyo nga mukyenyumiririzaamu nti mwaleeta emirembe mu Uganda. Bwe bukeera enkya ne balangirira nti mu Uganda, mu Afrika yonna, Uganda yeevuddemu omusajja asinze okulwanirira emirembe mu nsi yonna, kiba kitegeeza nti bulijjo mutulimba mu Uganda tewali mirembe. Lwaki? Ate omuntu asobola okulwana okuleeta ekiriwo? Singa emirembe gibaddewo mu Uganda, kati ate Bobi Wine engule yalifunye yaki nti alwanirira mirembe? Ate egiriwo gy'alwanirira? Kitegeeza olaba atuuka n'okufuna engule ey'okubeera omuntu alwanirira emirembe mu nsi yonna, kitegeeza nti kyalwanirira mu Uganda tekiriiwo. Ali mu kulwana kulaba nti kibeerawo. Kati gwe bulijjo atenyumiriza mu mirembe ngu twaleeta emirembe, so twalwana ne tufuna emirembe, giri ludda wa? Singa gibaddewo ate ono engule yali waligudde yaki ng'olwedde emirembe weegiri? Oba okitegeera? Ako kabonero akalaga nti tewali mirembe gye mwogerako. Singa gibaddewo
ono tiyali badde nga alondebwa ng'omulwanirizi w'emirembe mu nsi yonna ng'ate ava mu Uganda gye mugamba nti erimu emirembe. Okategedde ako kati mbadde mbasaba abatufuga mutukootinge lwangu mugambe nti okubalaga nti emirembe twaleeta emirembe era twenyumiza mirembe gye twaleeta n'ekimu ku bibala ebivudde mu mirembe gye twaleeta nti yengule Kyagulanyi gye yawangudde ey'okulwanira emirembe mu nsi yonna. Mutwegatteko tugende olunaku Kyagulanyi lwakomawo tugende tumukime ku airport nga tumwozaayoza n'okumukulisaayo n'okumwebaza okututuusa ku kkula ery'okufuna engule y'okulwanira emirembe mu nsi yonna nga teyagiwangulidde famire ye wabula yagiwangulidde eggwanga lyaffe erya Uganda ne Afrika yonna okutwaliza awamu. Bwe kiba nti omuntu agenda n'adduka emisinde n'awangula omudaali gwa golodi ye ng'omuddusi n'aba ng'aguwangulidde eggwanga lya Uganda era ab'ebyemizannyo bagenda ne bamukima. Tulabye ensi ez'enjawulo ng'ettiimu zigenda zisamba zifuna World Cup, ensi n'ensi ne zikuŋŋaana okugenda okukima ttiimu y'eggwanga okujoozaza n'obakulisa n'obeebaza okutuusa eggwanga lyabwe ku buwanguzi. Kati ffe lwaki naffe tetukuŋŋaana nga bannayuganda ffenna okutwaliza wamu tugende ku airport tulage obwagazi bwaffe oba okitegeera n'essanyu lyaffe n'okwozaabeza kwaffe kutwozaabezaamu munnayuganda munnaffe omuzira eyawangudde engule y'okulwanira emirembe ku lukalu lw'ensi yonna ng'avudde mu Uganda. Oba okitegeera bwe mubanga ddala mugamba nti mwalwanira mirembe era nga mwagala mirembe mu Uganda temugeza ne mutukwatako wadde tukugira okugenda okukima omulwanirizi w'emirembe mu nsi yonna ng'akomawo mu Uganda. Temukikola. Bwe muba mwagala tukakasa kimugamba bulijjo abantu nti mwaleeta emirembe temukikola kuba bwe tugenda okukima mulwanirizi wa mirembe immwe gye mugamba gye mwaleeta. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Ssebo tukusaba okomawo ddi tukole enteekateeka y'okukima kubanga ensi zijja tutunula zitwewuunye nti ensi mu Afrika eyavuddemu omusajja eyabadde ne Papa eyabadde ne Hillary Clinton eyabadde ne Ban Ki-moon nga bonna bafunye engule y'emu ng'afunye engule efaanana eya Papa yavuddewa nti mu Uganda akomewo Uganda ng'akimiddwa bafamire ye na mikwano gye ng'alingaga nti engule gyewangudde yagiwangulidde famire ye ng'akimiddwa ba NUP mulingaga nti engule yagiwangulidde ba NUP engule yagiwangulidde eggwanga Uganda ne Afrika n'okutwaliza wamu. Era kyagenda na kirungi nnyo ensi nga Kenya, Tanzania nga East Africa yonna ensi ettaano ziri mu East Africa ne zijja zitujagulizaako nga Uganda ne zijja zitujagulizaako kubanga omuzira eyawangudde engule eyo yavudde mu East Africa yavudde mu Uganda esinganibwa mu East Africa esinganibwa mu Africa. Kati nkunga abannayuganda mwenna abaagala emirembe mu Uganda abalwanirira emirembe okujja okubeera mu nsi yaffe Uganda tugende tukuliseeyo omulwanizi w'emirembe mu nsi yonna His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'akomawo tumukime ng'omuzira kamera z'ensi yonna zirabe zigambe nti kiki ekigudde Uganda ti omulwanizi w'emirembe akomyewo mu nsi bannansi bali mu kumwozaayoza n'okumukulisa okubatuusa ku kkula ery'obuwanguzi bw'engule ery'abalwanizi b'emirembe mu nsi yonna. Kati tulabe muneeswaza ensi ebalabe nga muli mukuba abantu emiggo mukuba abantu tiyagaasi muwamba abantu mubatwala mubasiba mubalemesa okugenda okukulisaayo n'okukozaayoza omuwanguzi w'eggwanga ate nga bwe mugamba nti mwaleeta emirembe bale muswaleko kuno temukikola muswaleko kuno temukikola oliko tukima mulwanizi wa mirembe ekyo gye mugamba nammwe gye mwaleeta mu gye gyabatwala mu nsiko kati twafunye champiyoni ow'emirembe mu kulwanira emirembe twafunye champiyoni mu kulwanira emirembe Uganda ng'ensi yeffe ba champiyoni b'okulwanira emirembe mu nsi yonna ku lukalu lw'omwana w'omuddugavu. Kati temugeza ne mukola eky'obusirumbu mugaana abantu okugenda okukulisaayo omulwanizi w'emirembe
mukuba abantu emiggo mukuba abantu tiyagasi simanyi mubakwata mubasiba ngate kye bakola bakikola ku lwansi yaabwe ku lw'okuwozaweza munnansi waabwe eyawanguzisiza Uganda obwa champion bw'okulwanira emirembe mu nsi yonna ku lukalu lw'omuddugavu.